amaloboozi agayogerwako mu kitabo ekitukuvu ekya bayibuli gasazeeko obwengula mu ggwanga lya Isirayiri ne gasatiza abaayo. Toseguka ndikuviire ku ntono. Bannansi mu ggwanga lya Isirayiri basatidde oluvannyuma lw'amaloboozi agatali ga bulijjo okusalako obwengula bwabwe. Amaloboozi gano gasaanikidde obwengula n'okuwooma okutali kwa bulijjo ekireetedde abantu okusatira nga balowooza nti oboolyawo ge gayogerwako mu kitabo ekitukuvu ekya bayibuli agalibeerawo mu nnaku ez'oluvannyuma nga Mukama alagidde bamalayika be okukuŋŋaanya abantu be okuva mu nsonda z'ensi zonna. Okusinziira ku kitabo kya Matayo essula ya 24 okutandikira ku lunyiriri lwa 21 wagamba nti era alituma bamalayika be n'eddoboozi eddene ery'ekkondeere nabo balikuŋŋaanya abalonde be mu mpewo ennya okuva ku nkomerero y'eggulu n'okutuusa ku nkomerero yaalyo. Mu ngeri y'emu ekitabo ky'okubikkulirwa Revelation nakyo kyogera ku bamalayika okufuuwa ekkondeere mu nnaku ez'oluvannyuma ng'akabonero akaliba ak'okuzingako kw'ensi yonna. Kale nno abantu mu ggwanga lya Isirayiri bwe bawulidde amaloboozi gano mu bbanga agawulikise nga si ga bulijjo bwe batyo ne basatira nga balowooza oboolyawo Mukama Katonda anoonya ensi ye okugizingako. Wabula bino bijjidde mu kaseera ng'amaloboozi agalinga bwe gati gagenda gawulikika mu bitundu eby'enjawulo mu nsi, era nga ne gye buvuddeko mu ggwanga lya America, mu North America e Texas amaloboozi agalinga bwe gatyo gawulikikako era abantu ne batya nnyo. Wabula okusinziira ku bannassaayansi bo bagamba nti amaloboozi gano gandiba ag'ebintu bino ebibongeetera mu bwengula ebitalabika oba ziyite zi aliens. Bijjidde mu kaseera ng'olutalo mu ggwanga lya Isirayiri wakati w'Abayisirayiri n'Abafirisuuti lukyayinda nga newankubadde nga Abayisiraamu bali mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan, naye Abayisirayiri bakyagenda mu maaso n'okukekeza ennyago gano kw'otadde n'Abafirisuuti. Era nga Ssaabaminisita w'eggwanga lya Isirayiri Benjamin Netanyahu yawera titagenda kuwummula okutuusa ng'afufuggazizza Abahamaasi kubanga be baatanula olutalo luno.
88.8 CBS FM.